Bannamawulire baweze nga bwe bagenda okulangirira ekiddako ku lunaku olwokutaano olwa Ssabbiiti ejja singa lutuukanga poliisi terina kyekoze ku ebyo bye bakigamba. Bano okuvaayo bwe bati basinze mu bakulembeze baabwe okuli omukulembeze w'ekibiina eky'abataba mu Uganda ekya Uganda Journalists Association Alhaji Kaziwe Bashir Mbazira awamu n'akulira bannamawulire abagasikira mu paalamenti ekya Uganda Parliamentary Press Association Moses Murondo. Bano bagamba nti ebbanga liweze okuva gye basisinkana abakulembeze ba poliisi wabula nje buli kati ebintu byabwe tebikolebwangako. Ennaku ziiseewo nnyingi bangi kummwe bannaffe mubadde mutubuuza biki ebyava mu kafubo ke mwalimu ne poliisi. In fact bangi basuubira nti ku lunaku olwo lwennyini olw'Emmande abapoliisi lwe bagenda okutuwa feedback ku petition yaffe ku biki bye bagenda okukolerawo amangu ddala. Naye kitwewuunyisizza okubeera nti n'okutuusa leero ku lwokutaano nga petition twagitwala ku Mmande abapoliisi tebannaba kutuddamu. Naye ffenna tukimanyi nti poliisi yaffe ya Uganda erina ebyafaayo by'okubeera nti erwawo jufu nga tulowooza nti ebbanga eryo ligenda kuba libamaze okwetegeka engeri gye batwanukulamu. Singa poliisi etuuka ku lwokuna nga 11 nga tetwanukudde nga 14, singa poliisi etuuka ku lwokuna nga 14 omwezi guno nga tetwanukudde, tugenda kuyita abamawulire tutegeeze eggwanga bye tugenda okubanga tuddako okukola. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okwenyigira wamu n'abakulira ku biweerezebwa ku mpewo oba beetegereza amawulire agaba gawandiikiddwa basobole okubeera nga batuusa omulanga gwabwe eri eggwanga. No, tuddamu okujjukiza bannannyini mikutu gy'amawulire abakulira ebifulumizibwa ku mpewo saako n'abasunsuzi abakulu mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo okuyimirira naffe mu kaweefube gwe tuliko okulwanira eddembe ly'abamawulire. Kino kye tulwanirira si ky'abantu abakyogerera, si ky'abantu betwogerera, kya bannayuganda ffenna ng'abamawulire betuweereza. Era okulinnya eddembe lya munnamawulire kirina kujjukiza eri buli omu awuliriza n'alaba n'asoma nti obeera olinnyiridde ekitundu ekinene eky'obulamu bwa munnayuganda naddala ku ludda olw'okutuukiriza ssemateeka kyamugamba okufuna amawulire ewatali kukugirwa mu ngeri yonna. Ekikookolo kye twasibira poliisi ya Uganda kikyagenda mu maaso era tetugenda kisazaamu okutuusa nga poliisi eyanukudde mu butongole ensonga ssemasonga 8 ze twagiwa. Kino tukikolako era tugenda genda mu maaso n'okutuukirira bano n'okugatta kaweefube waffe nga tugattamu abakulembeze b'ensikirano, okuleetamu abakulembeze b'eddiini n'abantu ab'enjawulo omuli n'ebita eby'amawanga ag'enjawulo okwekubira enduulu kuba kirabika wane waffe abakulu bakyaganya okuwuliriza. So kino tetubyogera ng'abatiisatiisa, twogera kino ng'abajjukiza eggwanga wabwe tutuuse mu kaweefube bwekwerwanako. Tebakomyeko bategeeza nga bwe balina enteekateeka ez'enjawulo ze bajja okugoberera singa ekitongole kya poliisi kinaaba tekikoze mu kwemulugunya kwabwe. Walwakuna ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwe tulimu ogw'e11 okubanga baanukudde mu butongole okwemulugunya kwe twatwala. Nsalessale ono tumubawadde tukolamu ebintu mu nkola eŋŋunjufu nga tulowooza nti ebbanga eryo ligenda kuba libamaze okwetegeka engeri gye batwanukulamu. Singa poliisi etuuka ku lwokuna nga 11 nga tetwanukudde nga 14, singa poliisi etuuka ku lwokuna nga 14 omwezi guno nga tetwanukudde, tugenda kuyita abamawulire tutegeeze eggwanga bye tugenda okubanga tuddako okukola. Twamaze dda okulondawo amakubo mangi. Ku lunaku olwo tujja kubategeeza amakubo 2 ge tugenda okutwala mu kaweefube okulwanirira eddembe lyaffe. Naye twagala baleme kutukema kulonda makubo gano 2 kubanga bwe batanyumirwa mbeera eno gye tulimu ate amakubo 2 ge tunaakwata nga gali mu mateeka tumanyi tagenda kuba music mulungi eri ab'obuyinza. Bano bwe baviiriddeyo ng'ebbanga likunukiza mu Ssabbiiti nnamba okuva gye bwakubwa awamu n'okubwamu omukka ogubalagala bwe baali batwala ekiwandiiko kyabwe ekirambika ensonga 8 ze beemulugunyako era ze baali baagala ekitongole kya poliisi okuba nga kizikolako. Mu zo mwalimu okuvunaana abasirikale bonna ab'enjira obutereevu mu kutulugunya bannamawulire n'ensonga endala. Kinajjukirwa nti nga abayizi b'e Makerere balaga obutali mativu olw'okwongezebwa ebisale bye bateekeddwa osasula ebitundu 15 ku buli 100 abasirikale abaali baweerezeddwa
okukakanya okwekalakasa kuno bakuba bannamawulire awamu n'okubatuusaako ebikolwa ebitali bimu. Abamu ku bannamawulire abaatulugunyizibwa era bakyanyuga ebisago basobodde okwogerako naffe. Ffe mu mawulire tetuli mu kulwanyisa, but we are telling the fact. Kuba ekyo kye twasoma kubuulira ggwanga bigenda mu maaso. Kino nja kiddamu nti bwe mbakubye ekifaananyi ng'okula arrest, ekyo kyendaba era kyennyina okulaga, kuba kyendaba nze eriiso lya munnayuganda ali eri eyeetaaga okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga. Embeera tennaba kuba nnungi, kuba okugulu ekisambi kino kizimbye lwakuba nti nno nkyambaza mu mpale. Okwanika ensi bategeere ababadde bakuba bannamawulire amannya gaabwe tutandise okugafuna. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.